nsinzidde wano nga munnayuganda ate omukulembeze w'abalanzi bonna mu Uganda. Abalanzi tuba bachwezi era ababadde tebamanyi abachwezi ffe tufuga ensi Uganda. Museveni musajja muchwezi, pulezidenti waffe General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa musajja muchwezi era yeddira nti ate ne mubente ayina essiga lyakulira eddambe erya Lwegaba ate mu ssiga mwenva. Kale nsinzidde wano nga nzize okuwabula omwana waffe Muhoozi Kanyerugaba CDF w'eggwanga lino. Ozze owandiika ebintu bingi mwana wange Muhoozi bisobola okuviirako eggwanga lino akabasa. So endagaano ze twakola ng'ab'ente muzimanyi bulungi ne Naddu yazadde bajuliza nga tuli mu Kasaka e Luweero e Walusi. Endagaano zaakolebwa nga mmina okufuga emyaka 4 naye bwe jaggwako taatawo n'asabayo emyaka emirala 10 n'asooka kati atutwala mu myaka 45. Waliwo endagaano ezaakolebwa okusigala nga weemuli. Naye endagaano ezo nga bwe zaakolebwa mwazikola wakati wammwe ng'Abanyankole n'Abaganda. Endagaano ezo bwe zaakolebwa zigenda mu mubiri bingi n'omuntu ebbaluwa gwe mwagiwandiikira kitaawo ng'awandiika ebbaluwa mu lutalo. Okimanyi bulungi olwo ebbaluwa ezaawandiikibwa tumanyi we ziri. Sinakindi ne ku kika kyaffe waliyo eziriyo ku kopi ze nalabako ng'ab'ente mukimanyi nga temwekkiriranyiza nga ziyita Kabaka Mutebi ebbaluwa ezo okuva e Kenya ajje wano ayingire mu lutalo mu butereevu. Era waliwo endagaano ezaakolebwa General Yoweri Kaguta Museveni okuwangula. Era endagaano ezo Museveni mu Buganda n'atumibwa erinnya lya Kaliisa. Kaliisa kitegeeza Kaliisa Mawanga. Kati Kyagulanyi mwana wa Buganda era Katikkiro eyasooka yali yeddira Mbogo okuva mu kika ky'aba Kyagulanyi. Mukimanyi bulungi olw'endagaano ezaakolebwa. Nsaba muzisseemu ekitiibwa. Jeno Muhoozi nkwagala nnyo neerekera awo okujja ng'olaga nti oyagala kusanyawo Kyagulanyi yakoze eki. Mukkirize nti buli mulembe gubaako nnabbi waagwo, buli mulembe gubaako agukulembera. Omulembe guno gwa Kyagulanyi. Mumalirize endagaano ze mwakola. Kyagulanyi bw'awangula teweeyisa bubi ssebo Jeno Muhoozi. Osobola okusigala ng'oli CDF ewa Kyagulanyi mu gavumenti ye era nsaba weeyise bulungi. Era toddamu kukola ddoboozi lyonna oba kuwabula kwonna ng'olina by'otadde ku mutwe. Nakyo ndaba kitundu kya bunafu gy'oli. Kati olw'okuba ng'oba olina by'otadde ku mutwe gwe ebikuggyako kati gwe n'olowooza nti buli kyoyogera kituufu era kirungi. Oyagadde okulumba ab'e Congo n'obalumba n'obawandiikira ab'e Kenya. Kenya wagamba egenda fuuka disitulikiti. Owandiikidde eyali atwala wano Amerika, ambasada wa Amerika n'ensi endala nnyingi zoolaga nti Congo n'awalala ne Sudan ng'olaga zisobola okulumbibwa. Uganda tulina ssaabalwanyi gwe bayita freedom fighter Yoweri Kaguta Museveni. Yaleeta eddembe mu Uganda. Ssebo Muhoozi kuuma eddembe lya kitaawo ly'ataddewo ate mukkirize nti Kyagulanyi essaawa yonna akadde konna mulina okumuwa obukuumi nga pulezidenti wa Uganda. Ekyo nkyogedde ng'omulaguzi ng'omusamize mukitegere nti Kyagulanyi akadde konna agenda kubeera nga yali ku red carpet. Muleme kuddamu kutiisatiisa na kubeera mu bintu birala. Njogedde ng'ow'emyoyo, njogedde ng'omusamize. Ate temusobola kumpangula, temusobola kunnona. Ebyo byenjogedde mwetereeze. Temuddamu kutiisatiisa mwana w'Embogo gwe bayita Kyagulanyi. Kyagulanyi kuuma ekitiibwa kyo naawe toddamu kweweebuula na kwogerayogera na kubeera ng'olina booteekako empalana n'ebirala. Gwe mukulembeze agenda okubeerawo. Kati tandika okubeera mu ssomero weetendeke ng'omukulembeze. Katonda akukuume. Katonda kuuma Museveni, kuuma Muhoozi, kuuma Uganda ebeeremu eddembe.